tukwaniriza bwe tutyo bwe tutandika bwe bityo bwe biri byonna era akadde keeko kamawulire ku Next Edition TV omwajuzi ate omutesitesi nze Frank Asiri muzzukulu wa Kyaddondo webale kubanga otugoberera yonna gy'oli mikwano gyaffe abali mu mawanga g'ebweru abali mu North Korea abali mu United States of America mwebale kubanga kwemuli waliwo mikwano gyaffe egitugoberera abali mu Canada abali Saudi Arabia amawanga g'abawalabu ku kyombo ky'omwalabu mwebale kubanga mumanga mugoberera nze Frank Asiri nkugambye mawulire kwetolola ensi yonna nkuweereza nsinzira mu kibuga Kampala eggwanga ndi mu Uganda kakati ensonga mpitirivu nnyo ezibadde zitambula ezikoza amawulire naye nga sinagenda walla wonna nkyagala kutandikira ku nsonga eri munda mu nnyaffe Uganda kati nagati Kasiri lwaki aba otandikira ate ebweru ng'ate wano oleseewo ensonga enkulu webukeredde olunaku lwali gwe Munnayuganda nga buli munnansi alindiridde kiki ekiddako oluvannyuma lw'obubaka obwalabikira ku mutimbagano ogw'omukulu era nga ye First Son mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ate nga ye CDF ow'oku ntikko oyo nno nga si mulala General Kainerugaba Muhoozi bwe bwagenda mu maaso n'okubanga ate bulaga ng'ono bwe yali awadde ensalesale wannaku bunaku ambasada w'eggwanga lya America atuula kuno William Pope okuvaayo ko yeetondere Mwami Museveni ku bigambibwa nti waliwo ebitatambula bulungi naddala ku sayidi ya gavumenti ye okujjonkera okuwaayiriza obutaagaliza okuyeekera gavumenti ya kitaawe kakati General Kainerugaba Muhoozi agamba omukulu ono yeetonde bw'aba teyeetonze agenda ku dipotingibwa okusinziira ku nnaku ze yali amuwadde ziweddeyo olunaku olw'olwaleero era abantu bangi nnyo baalabiddwako ku mitimbagano egy'enjawulo nga bagamba kyekyo Jeno waffe essubi tulimu ggwe ekitaategeerekese obanga ddala bano baadde boogera nga bakitegeeza nti Jeno agobe ambasada w'eggwanga lya Amerika obanga kwabadde kusosonkereza balabe Jeno kikyayinza okukola jjukira Munnayuganda bino bijjidde mu kaseera ng'eggwanga lya Amerika nalyo kyerijje ligende mu maaso n'okubanga liteeka nnatti ku basirikale b'ekitongole kya poliisi abawerera ddala bana omuli Bob ono nno eyakolanga nga akulira poliisi mu bitundu bya Wamala omuli Alex Mwine ono yakolanga nga DPC mu bitundu bya Mityana eri Womanya ono yali commissioner mu poliisi Hamdin Twesije bebamu kwabo abagenze maaso n'okubanga bateekebwako konnati Amerika egamba nti bano okutyobola eddembe ly'obuntu okulirinyirira n'obutalisaamu kitiibwa be babadde baana baliwo kakati nega nti nedda bano tuteekeddwa bateekako nnatti Kasiri tusobola kukkiriza ggwanga kulaba nga ekimu ku kituteesezaawo kwe kulaba nga amawanga ga Afrika n'amawanga amalala gakuuma eddembe gasiŋŋanamuko ekitiibwa naddala bannansi kakati ate omuntu omu okuvaayo kono n'olinyirira eddembe ly'omulala ogwo guba musango gwa nnagomola kakati bino ndowooza bwe byagudde mu matu ga Jeno n'ali obuuka okussa kumala ge tugenda mu maaso n'okubanga tufuna ag'omunda galaga emu ku byagenze mu maaso n'okusiikuula emmeme ya Jeno bwe kiba nga kituufu ye yagenze mu maaso n'okubanga awandiika obubaka buno ng'abuyisa ku mukuto gwa X abasinga gwe tumanyi ng'ogwa Twitter bwe kiba nga ddala bubaka bwabadde bubwe entabo eyinza okuba yavudde ku Amerika envumbo zegenda mu maaso n'okubanga eteeka ku basajja ba kitaabe Jeno kyagamba nti kino nedda kiringa kunyigiriza munafu Amerika n'otuteekeddwa oggiraga ekituufu ki kye tuli na busobozi ki bwe tusobola kuno si gwe mulundi ogusookedde ddala Jeno n'okuyisa obubaka ku mukuto gwa X obuleeka bannayuganda bangi nga beebuuza naye omukulu ono yeesiga ki amaanyi agajjawa obuvumu ng'ayogera bungi newankubadde ng'ebimu
bizze birabibwako nga bisambajjibwa ababa muri ku lusegere okusinzira ku General Secretary w'ekibiina oba ow'ekisinde kino eky'ebyobufuzi ekya PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba okusinzira ku General Secretary ow'omukulu Daudi David Kabanda agamba nti Twitter yaleeta obuzibu bwetwaletwogerako ko naye mabega kawo aga nti Twitter ino obuzibu yaleeta okuverifyinga accounts z'abantu abamu ng'oba oliawo si be bagenda mu maaso n'okubanga bazikozesa kale no kireseewo akaseera akazibu abantu abamu okutandika okubanga bakozesa accounts ezitambulira mu kifaananyi kya General Kainerugaba Muhoozi kale noba oliawo gino emikutu ne gigenda mu maaso n'okubanga giverifyinga accounts zaabwe ekiwadde abantu bangi nnyo omwaganya okutuuka okulowooza nti oba oliawo bino ebigambo ebisinga bibeera bya General yaba agenze mu maaso n'okubanga abiwandiika ate nga sijje okusinziira ku Daudi David Kabanda General Secretary owa General Kainerugaba Muhoozi agamba kasirye nedda okusinziira ku bimu ku bigambo bye tulaba naffe mu tubyekanga bwekanze naye tebiba bigambo bya mukama wange Twitter yagenda netuleetera ekizibu ekkiriza abantu ne baverifyinga accounts kakati abantu bagenda ne bakola accounts mu manyaga General Muhoozi Kainerugaba ne baziverifyinga omuntu naga General Muhoozi Kainerugaba yatwitinze kino ate nga si yakitwitinze gye waliwo kya account wano kyali kitambula nga kitaddeko ekifaananyi kya General Muhoozi ekya Honorable Frank Tumwebaze n'ekya Mr. Audrey Kerwawo kati nga bo baga nti General Muhoozi Kainerugaba yakitwitinze nti Honorable Frank Tumwebaze mbega oba tumwesiga ate nga si kiki abantu abalala babirani yoyo General Daudi David Kabanda gye buvuddeko era General Secretary w'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga Kainerugaba Muhoozi bwe twali tumutuukiridde tyowayi omukutu guno ogwa Twitter ogwa X omukulu obubaka bwateekayo obumunga bukanga kiki ekigenda mu maaso Kabanda yategeeza naga nti nedda egimu emikutu si gya mukulu era emu ku bigambo ebigenda mu maaso n'okubanga biteekebwayo ekigendererwa kyabyo kirala nnyo ku ekyo eky'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga kale nga bantu bakyala kimpadde abagenda mu maaso n'okubanga bakozesa emikutu gino kati no kireetawo ebirowoozo bingi ku kiddala ekibadde kisuubirwa era ki ekitakoleddwa mu mboozi ebadde egenda mu maaso n'okubanga etambulira ku mikutu ejja social media kumpi weekend yonna okutuuka olunaku lw'olwaleero nga buli omu abadde alindiridde General Kainerugaba kikyagenda okukola singa ambassador w'eggwanga lya America William Pope tavaayo kwetondera kitaawe ng'obubaka obwali buteereddwa ku kibanja ekya X bwe bwali busoma. Uganda njagala kutegeezaako nti ensonga nnyingi nnyo ezize zibeerawo mu ggwanga era nga omukutu guno ogwa mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Kainerugaba Muhoozi nga gugenda mu maaso n'okubanga gukozesebwa okukomentinga oba okwogera kuzimu kwezi ensonga eziri mu ggwanga ate oba oliawo ne watabaayo omuntu n'omu agenda mu maaso nakubanga awakana nti oba oliawo si mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Kino ne kireetera abantu bangi nnyo okubiriivinga n'okukakasiza ddala nti ono yabikozesa era byayogera bibeera bituufu. Abantu abamu bwe bamaze okulaba obubaka buno batandise buli omu okuwa endowooza ye. Jeno tulindiridde ggwe, jeno gwe ssuubi lyaffe, jeno tukooye Abamerika gobagoba tukooye ejjoogo. Ekintu abamu kibagamba nti kyabadde kulengeza na kunafuya na kwewanika ku ggwanga oba oliawo ate Uganda lyekyetaaga ennyo n'okusinga lyo bwe lyandibadde lyetaaga eggwanga erya Uganda. Jukira Munnayuganda zegamba enfudde ziwera nti kumpi ebitundu 6 ku buli 100 budget eyimirizaawo eggwanga lyattu eviira ddala amawanga gano gannaggwedda. Amawanga nga America, amawanga nga Bungereza, amawanga nga China, amawanga nga Russia, Germany ne France, Australia n'amawanga amalala. Gegamu kwaga amawanga oba oliawo Uganda getunuulira era ng'obuvuyo bwonna buyinza okubeerawo naye kyetasobola kubanga ezannyirako ze zimu ku ezo ssente ziva mu ago amawanga kubanga bamanyidde ddala obuzito obukirimu.
kakati tulinze response okuddibwamu kw'eggwanga lya America ambassador bwaba teyetonze kyekigenda okubanga kiddako kubanga olwaleero lwa Monday ate nga lwe lubadde lulindiriddwa bwe kibanga ddala General Muhoozi ye yabadde akozesezza omukutu guno ogwa Twitter okuvaayo okwogera ebigambo ebifaanako bwe bityo. Tubadde tugezezzaako okwagala okufuna General Secretary ow'omukulu naye nga takwasika. Tujja kugezaako okwongera okulondoola bino waki biggweera America kikyerowooza ku mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Ye nga ye omutabani w'omukulembeze w'eggwanga kiki kwasinziira kubanga bwe yabadde awandiika obubaka buno teyatulambikidde ensonga nnuŋŋamu eyeesigamiziddwako ensonga ey'essimba eyinza okubanga yeemuleetedde okwagala okutuuka ku level edipotinga ambasada w'eggwanga lya America. Jjukira nti ambasada ate ow'eggwanga Uganda mu ggwanga erya America waliwo ku bigambibwa nti waliwo emivuyo gye yeenyigiramu era nga naye akadde konna asuubirwa okukomezebwawo ku butaka. Okwegatta kwa Acheng ye ya deporting bwe yali ambasada w'eggwanga lya Uganda mu ggwanga erya Canada. Ku bigambibwa nti ono yeegatta direct mu by'obufuzi n'ensonga endala ezaamuleetera okubanga ate oba oli awo zikontana ne ssemateeka w'eggwanga erya Canada. Kino nno kyaleetera abakulu okumudipotinga n'okumukomyawo. Mu kaseera mu mwaka gwe gumu eggwanga lya UAE nayo lyadipotinga ne likomyawo ko ambasada w'eggwanga lya Uganda atuula mu nsi eyo nga liga nti ono kyazuulibwa nga emu ebadde nga woofiisi ye etwalibwa okubeera nga kugamba ekifo kya Zaala abadde kibadde kiweebwayo eri abakubi ba Zaala ne bagenda maaso n'okubanga bakoleramuko ebitali bituufu. Eggwanga ligenda okiwaniganyi ambasada Chon awatali wadde kumutira ku liiso ono yakomezebwawo okwaboobo. Mu kaseera mpawo wekaaga ne Canada neekola kyekimu America naye eri mu nteekateeka ze zimu. Kakati Muhoozi agamba naffe kino bwe kiba kiri bwe kityo naffe tubaweereza owammwe. Nkujjukiza okusubscribinga n'okusharinga n'okukomentinga. Ono agamba Esichon Properties gwagala ettaka ku bbeeyi esingira ddala okubeera ey'ewansi. Poloti millions 3 millions 2 jangu wefunire poloti na Kifuma. Awo ku kkubo nga wakava ku Starbucks okulira na Vision for Africa poloti weeziri kukola nsitowetaagisawo kulinnya wadde boda okkirira bukkirizi nga weefunira ttaka wattu jangu obeegatteko. Enamba y'essimu eya noti 76 noti emu 75 622 noti 7 noti emu 75 622 ojja kwogera naffe ensonga tuzikwasaganye tudingana olunaku olundi Katonda n'abayagadde awangale ayi maaso mooki.